tasobola kusula ku mu kisenge asula wa mu ddiiro mu ntebe kali kwegamba nange neneewuunya sookole nga wajjanga asula mu ddiiro ate omuwala ye ng'asula nga musula naye mu kisenge oba naye ng'asulanga fembi mu kisenge naye nga bba wange waabazze ng'asula mu ddiiro kati tugezezza omwami naye asuze mu ddiiro olwo ng'omuwala asulawa ng'alina okusula nange mu kisenge kati nga muswikinga mu kifo ky'okusula n'omwami mu kisenge ng'osula n'omuwala kati awo mbadde nkyakunyumiza bwe byagenda okutuuka wano lwentuusa okulya nga mpulira bintamye omusajja nga wembadde nkyakugamba omusajja nga yeekyanga asula mu ntebe biki kati n'omukwano gwange engeri gye yali aŋŋambye mwenzi biki naye nga bw'osanga ono omusajja kituufu muki mwenzi yeetaaga kwesonyiibwa kubanga embeera ze naye sikyazisobola kubeera naye buli kintu kyonna kyali kikyuse gwali omukwano gwafuukamu busungu kwegamba omunjagala nyumye naye mu buntu tayagala kumpuliriza andaba ng'ekibi ennyo eyali omulungi sikyali mulungi nga kyakuwaanako babysite haati bye yali andeeteranga takyaleeta nga jjangalonkalu ekyo kintu kyankalanyiza ddala ekyo ojja otya okundaba nojja nga tolina kyonde nga tolina kyondeeredde oba olina kyonnoonyaako tugende mu maaso nga obuzibu obulala bwe bwava omuntu eyali annyamba kusasula rent nga takyakola ki takyasobola kunsasulira ka byonna nkola ki nga biganye nze mbyekolerako ate nga nange bw'omanyi kyali muwala nkyeyiya tebikyasoboka ngajjawo nga tasasula rent nga yatandikanga okujja mu lwalumu mu mwezi lumu ng'akusaasidde era nga newabazze ajja kweyombesa akomenkereze ng'avuddewo ng'agenze nga talina nakyakoze atya kyakoze kale ensonga yange badde enkulu ennyo yo ya mukwano gwange ebyo byonna bibadde bikyali awo lubadde lugero ntandikwa ya lugendo lwange naye nga mukwano gwange muntu mubi nnyo kye nandigambye ye mulabe wange akyasize ku nsi mukwano gwate mulabe wakyasize ku nsi lwaki mu ngeri bweti lwali lumu najja yali aba avuddeko wawawa naŋŋamba nti omanyi Rita kyenjagala njagala kupangisa wange nganze omuwala nkuze mukwano gwo nagamba nti ayagala kuviira ayagala kuviira yepangisize ewuwe nange saali mubi nga amubuuza nti oyagala kupangisa kulwaki toleese sente ezo zoyagala kupangisa nju nga bwolaba nti sente zakendeera oli boyfriend wange takyaleeta lwaki toleese netugattagata netubeerawo fembi ngeri gyatakyaliwo tuyinza okuyiiya netukola ekirala nga tuli fenna naŋŋamba ebyo tebisoboka omanyi nange nkuze ate okubeera naawe buli lunaku si kyekintu ekituufu nja kwetaaga omusajja oba naawe ojja kwetaaga omusajja nti buli omu ng'ali separate naye mugamba ate nga yabeerangawo nga toli nange nze nga saasobola kugamba nti kati ate taliiwo ate oyagala okugendera ate oyagala okundekera kufuna naŋŋamba si kyekyo si ensonga enkulu nti nange mpulira nkoze ntya nkuze njagala kuviira bulamu bubwe njagala bulamu bwange kweyiiza saani mubi nange nemukola ki nokkiriza nemugamba kale ekibanga kyekikusanyula kyowulira nga kyekizzeewo mu budde obwo oli waddembe genda sijja kwesibako kale yabeerawo naye n'agenda yali mukwano gwange era nkimanyi naye kati sikyagala mulabanga mukwano gwange kubanga muntu musiru nnyo naye sikimanyi nti musiru akyasingayo mu busiru n'agenda yagenda nembeerawo nzeka enju nenjesasulira nebeezaawo n'otandika okuyiiya neeyiiza nebeezaawo sirina mwana kenfunyewo akatono kenkola ki kokozesa kubanga tewali mu bulamu tutambula
si yasoose ate si yasembye nja kufuna omulala kati ga mukwano gwange oyo nebuuza nga ku lwaki yali mukwano gwange ddala ddala lwaki takyankubira kasimu lwaki takyambuuza lwe nasuze oba nabaddewo oba nakoze lwaki takyasobola kujja gye ndi kundabako bwe yakwata ekkubo n'agenda we yagenda tewaddamu wadde okumuwuliza yadde lwaki oba olina kyewamukola nga tokyajjukira tewali kibi kye nali mukoze oba wamuyisanga omanyi oluusi bwe mubeera abantu nga omuntu oluusi nga gwe omuyinako control oluusi toyagala atambule kiro tomufuga toyagala akoyambale ku kintu kyo oyinza kuba wamuyisanga obeera okuba walina power okusa okumusinga obuulireko mukyala munange embeera zange nzimanyi ndi muntu mwetwaze wampisa ate ndi wakisa bw'obeera nange sisuubira nti oyinza okwagala omuntu omulala kwokubeera naye naye kale mbadde nkyayogera nti omukwano gwange takyasobola kunkubira takyasobola kumbuuzaako wabaddewa owagenzewa ewuwe gye yalaga teyaŋŋambayo teyaŋŋamba nti nagenze eno n'eno nawo nga tomanyiiwo omuntu gwe mwali musula ababiri twali tusula ffenna naye teyambuulira teyakulagirira we yadda teyaŋŋamba gye yagenda newe yadda nze yaŋŋamba kimu ŋŋenda kukola ki kwepangisa yakwatamu bibye n'abizinga n'agenda mukuboge kati nze neneebuuza mu mutima lwaki takyasobola kunkubira nenzija nemukubira ku ssimu nemugamba naye mukwano wabulira wa tosobola nakumbuuzaako nze yali muno tokyasobola nakumanya nti no kangende mukyalireko yali mukwano gwange ddala 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 bwoto bwolina okweyisa mu buntu obutuufu naŋŋamba nti ennaku zino mbeera bize nafuna byenkola sikegamba sibeera nnyo waka naye nga nja kujja nkukimwe ojja olabe gye mbeera nenina nesaali mubi nesiika ngamba osanga ajja kujja koleki nga womanyi ndi muntu etwaze ntwala mpola neninda omuntu atuuke teyasobola kola ki teyasobola kujja kati nziramu nemukubira nemugamba naye gundi lwaki tokyanjagala ŋŋamba oba tokyali mukwano gwange nkimanyi nagamba kale kugamba leero nja kujjayo tulabe ye kenyini najja olunaku olwo lwennyini lwalina kawungeezi sanga 12 najja naŋŋamba kiki ogamba otya eno oli bitya nemugamba gyendi siina tabbu naye nga bwolaba embeera tikyali mbeera nti yembeera eriwo esanyusa nagamba nagamba nange embeera eyo kati nafuna omulimu kola nange sibeera kale siwumula sibeera waka tewabeerayo muki muntu yenna nengamba ekyo kirungi niwoba wafuna kyokola kyegeera kati naddayo teyagenda nange teyakulagirira era still teyakola ki teyakulagirira yambuulira gyalaga nemubuuza kale saamufaako nayagala nti ye kennyini aŋambe oleme kumwesibako okulaga nti no nze njagayaggana ennyo okumukola ki okulaba ewuwe gy'abeera nenninda omuntu aŋambe yangamba bugambi kati mukwano ntuse ekiseera nkaŋŋende tunaddamu olulala nesitafaayo nebuuza n'omuntu ddala ddala akyali mukwano gwange oba takyali kati lwali lumu nga waliwo omuvubuka eyali atutambuza ku boodabooda ye kwegamba nga wetuba tuwakugenda tulina gye tulaga tulina wetugenda ngaabavuga ku booda nemugamba nti naye ompuliriza ku muwala bwati newati omulabako naŋŋamba nti nno
mumanyi ate manyi ne waasula wennyini ku mulyango sobola n'okukola ki n'okutwalayo essaawa zino zennyini ne ngamba woba okikoze oba onzadde nanvuga tugendayo natuuka ku mulyango nenkonkona nga womanyi omuntu yenna ow'ekitiibwa asooka kuyita ab'ewaka nga tanayingira nju okukonkona saalabayo muntu akola ki anyega oba agulawo then neŋamba nenyingira terekegamba neŋamba wanansanga ajja kumanya nti ndi mukwano nazze kumukyalira nenyingira nentuula ki mu ntebe wentuula mu ntebe terekegamba nga womanya abantu bayibeera ne smartphone ngamba kandabe kuki ku ssimu waliwo essimu yali agereseewaawo ku mmeeza kati nga nkwata essimu nga nkebera essimu y'oli mukwano gwo nga taliwo kwegamba nga onyiganyigamu just nga bw'omulinda mulinde mukazi munnange kyenasanga mu ssimu kyanzijjako ne pulaani n'enviiri zennyini zasooka ne zifuumuka ne ziva ku mutwe okakasa mwalimu ki mu ssimu essimu ennamba eyasinganga okukuba yali yaki ya bba wange gwe nandiyise x eyali bbaawo ekyo tekina kyekitegeeza omanyi bayinza okuba balina business deals nedda baaba tekiyinza kubanga tekirina kyekitegeeza ku whatsapp message zokka woba ozisomye nga gwe wennyini owulira nga n'omutima gutandise okukola ki okukankana okuvaamu gugwe mwalingamu message ki okugeza tuweeyo nga bbiri ezalimu bumessage obw'omukwano bwawandiikibwanga mu luzungu I love you so much my sweet darling nga n'essaawa yakakati bulwenkirowooza mpulira nga n'omutwe message ezo ngezezoli omwami eyali omwami aweereza ki mukwano gwo awo wenyini tusimbewo akati omulungi nga tutuuse ku nsonga eyo bannange abawala emikwano gy'abawala era mmwe mbasaasira mmwe abakyatijja najo naye katuwumulemu katono tukomawo tukwata ku remote yo mukwano kulikayo mukuwumulamuko tukyagenda mu maaso ne story y'omuwala Rita nga tuwulira ebyamutuukako ne mukwano gwe twakomye nga Rita ono atugamba aze mu nnyumba ya mukwano gwe nakwata ku simu ye nasangamu byeyasangamu messages eziri mu WhatsApp n'ebirala byonna nga za mwami we saako ne mukwano